Okusobola okuba nti ofuna amawulire ag'enjawulo olina kubeera ku Uganda Mukamooli bampita ntambi Jimusi osobola naye okunoonyaako mpola mpola wali eri ne tusooka tukikwasaganya Uganda Mukamooli koba subscribinga Rokan Media gwe mukutu aba mother company ey'emikutu gyonna mpola mpola naye osobola okuba nti oginoonyaako ffena tutambulira wamu mpola mpola ne tufuna amawulire agagenda maaso n'okuba nti obulyawo gatambula mu ggwanga lyati Uganda bampita ntambi Jimusi bambi mwebale kuba nti mutambula naffe okutwagala n'okusubscribinga amawulire ge tulina olunaku lwa leero ga Lwasa yavuddeyo n'agamba Desire Luzinda yaŋŋamba okuntwala e Bulaaya yaŋŋamba mbu ngende naye mu America nze neŋŋana kubanga nali ndina pepa wange nga talina kyaŋŋamba so n'olwekyo ne muleka n'agenda e Bulaaya okusobola okuba nti akola ebibye mukola ebibye nenduzinga contact era omukyala bwentyo nemufiira era nga mu bantu bonna be naakaagala Desire Luzinda yali mukyala wa mazima yali mwenkanya yali ali proud of me era nga yagenda nga mu maaso n'okuba nti anzaamu amanyo kusinga ku bakyala abalala bonna bali tebasima bonna banziba kugattako n'okuba nti buli awo kunjerega n'okunswazanga naye Desire bambi yali mukyala mulungi nsuubira omutima ogwo era mukyala oyo yagenda mu maaso n'okuba nti ansubwa naye ate era ndi proud of her because akoze ebintu ebyenjawulo mpola mpola mwebale kuba nti mutambula naffe nga bulijjo amanya n'eddoboozi bampita ntambi Jimusi namanrich boya Maxud Gino made in Uganda webale kuba nti otambula naffe nja kukusaba ogenda maaso n'okuba nti olikinga vidiyo eno tusobola kuba nti otambulira ffenna mpola mpola webale kuba nti olikinga vidiyo eno mpola mpola gyegenda maaso n'okuba nti ogilikinga bambi tusobola kuba nti otambula ffenna mpola mpola now ekiriwo ekitambula mu ggwanga lyati Uganda ye mugaga Lwasa eyagenda maaso n'okuba nti oba oliawo abbibwa ku weekend omukyala amanyikiddwa nga Vanessa yali girlfriend wa buziza bafuna kugata musajja mukulu amanyikiddwa nga John Black Boy the African boy yes bagenda maaso n'okuba nti bamukuba akasente ku weekend byagenda maaso saidi z'amaaso kuba nti ayanjula omukyala ono omukyala ebintu n'abitwala n'esente n'adduka nazo ye n'amuleka mu bbanga era Lwasa n'avayo nga aswala mpola mpola wana n'amawulire gaabwe ne gategeeza nga Raspe yavayo n'agamba nti omukyala no wabisiraani naye ate mu kuba nti akola statement ku TV emu emanyikiddwa nga Baba TV Lwasa yavuddeyo n'ategeeza nti talabanga ku mukyala wa mazima na mukyala ali too real nga Desire Luzinda era Lwasa yavuddeyo n'agamba nti Desire bw'otunulira Desire nti Desire yagendanga mu maaso n'okuba nti oba olya bwakkiriza ensobi zange era yagendanga mu maaso n'okuba nti anzaamu n'okunkumaakuma nga buli kaseera naye bano abakyala mpola mpola abalala bagendanga mu maaso n'okuba nti bampisaamu engege bampisaamu olugaayo nga tebampa ku kitiibwa naye gwe tunulira mpola mpola Desire yali waddala Lwasa agamba nti Desire mugamba tugende mu America yes nti bagende mu America naye yasalawo okuba nti agana because ye musajja mu Uganda ate yali alinamu akasente mpola mpola so nakkiriza Desire agende Bulaaya asobole okuba nti anoonya obulamu obulungi mpola mpola mu America wano nno Desire yali asaze okuba nti asetulinga n'okuba nti oba oli atuula ne Lwasa mpola mpola unfortunately Desire bwe yagenda mu America Lwasa agamba nti basobola okuba nti yasobola okuba nti aluzinga contact n'okuba nti oba oli awo n'okuba nti balekerawo okunyumya awo mu kuba nti atambula bwe yagwira mu gaapu z'omukyala akola ku TV nga naye mulungi mboko mubalagavu amanyikiddwa nga Diana n'abatanzi mpola mpola ne bagenda mu maaso n'okuba nti beekalakata emyaka gyonna egyo era nga Diana yagenda maaso n'okuba nti alya n'okuba nti awomerwa omuntu wa wansi owa Lwasa ebbanga lyonna newankubadde nga tebamala ne bawukana mu bukambo obw'ekitalo era nga mu kwawukana mu bukambo obw'ekitalo Lwasa yasobola okuba nti afuna omukyalo omulala amanyikiddwa nga yes 1 2 3 4 5 6 7 8 bamuyitani oyo omukyala bamuyita Kankunda oba Kankunda Angel yagenda mu maaso n'okuba nti agwa mu gapu za Lwasa era nga bagenda mu maaso n'okuba nti banjula esaidi z'eri Nakasongola after there bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo baawukana era omukyala yamukupa akasente n'agenda nga Lwasa aweddemu nga waliawo byebabaite bukyaleeta sente yange nyongeddemu yes n'agattagattamu awo nga sente wewedde kyasobola kola ne bamuta n'agenda nanyeeyo ng'omugagga akasente okitegedde nga tekakyali
omugaga nga kagoldi tekakyajja benjo nasooka asikawo Diana nasikawo kati no nagende wa Vanessa yamubbi obubbi era nga kati yejjusa lwaki teyagenda mu America ne Desire kusobola okuba nti akwasaganye n'omukyala yamwagala kubanga omukyala yali amwagala mulo abasigadde nga bamwagala byakiyaye ate nga nasooka abiroberamu nga avimbavimbamu alina ssente kati wuuna akaba lwa mukwano ssente ze tezikyayamba kubanga omukwano mutuufu yagofuna naguzanyiramu yali afunye Desire abambi nga mbu kimwagadde ebyaddala naye yabizanyiramu n'abiroberamu kati awo mpola mpola nebigaana naye ng'ate mukyala wa Juma Saiko wali oyagaza waki ate nga ssaawa zino tuwulira mbu gospel singa manyikirwa nga Uncle Levixone mbu yagenda maaso n'okuba nti ayagala Desire njogera mpola mpola kuba tesibinako obukakafu bino nno mbu kitegeeza okuba nti mu Levixone ne Desire mu ennaku zino yebyebyo nti bagenda maaso n'okuba nti babikola mbu byebyo era nga biri kimu kiri bwe kityo kansubire muri stade baagala nnyo ba blood. I love you so much from the bottom of my heart. I'm coming back with another story. Go ahead and subscribe. Yes, hit subscription button. Just like even like the video. So look one to tumble up and comment and give us your idea, your opinion through that comment section. I really love you so much. I can comment part 2 man Tambi Jim. So bye for now. Welcome to Caitlin's Bridal World. Let's begin the journey of your wedding dress. Your personal bridal consultant will stay with you throughout the whole process, from helping you pick the style that suits you personally to accessorizing your look. Now, to all your friends and family, you can say yes to the dress. We will on-house customize your dress to fit you perfectly. Our experienced theme-out specialists are here for you and ready to make your dress dream come true. We are located on Buganda Road opposite CPS, Tower Mall next to Kochi Towers, shop number E516, or call us on +256 772 649019 or +256 702 843410.